Stop putting people down. Okuvuma abantu si a solution. Okuba we mula si a solution. Okwe mulatebera nko kalicha yabana Uganda. Way back, tekibeeranga ko erebye ebintu byokwe mula bitandise wano recently. Omuntu okudda ku internet natandika okwogera ebigambo ebitakwatagana. Tebeeranga ko kalicha yaffe. Okwe mulatebeera nkonse gundi kalicha yaffe. Tekibeerangawo. Ebintu ebisinza okwonoona ffe eyensi eyina ebintu bibiri eyina culture ne Katonda kyova ogiwulira bagamba nti for God and my country. For God and my country. Nemwe mulowooza nti bye twasangawo tugenda bibuuka we walk freely. Mwe muvume mubeere ku bantu. Ensi zina pillars eziziteekawo. Pillars zitegeeza ki ensi eba n'omusingi kweyimirira okuyimirirawo ng'ensi. Ng'oggyeko simanya ebyobufuzi simanya president ngati there is what we call nature. Waliwo ensi ebintu byesinziirako okuyitirako okubeerako. Nga naye bakeero babatemye bibira oba bajjewo biki oba babajjewo biggwa we musinziza naye bwe muba mmwe ne spiritual nga muyina spirit eyo nga mwewe ekitiibwa ensi egenda sigala ng'eyimiridde naye bannayuganda mwenna mwa kakati tefe mwasanga ffe abababuuka ffe abatandika okukola ssente nga tewali na ssimu. Bakutuma nobagagenda emyazi omusajja agenda kuwa ssente no n'ogendayo nga tali nayo. Nga tewali ssimu bino bye muliko bye muli mu kwefumbira ku bantu. Kakati ate mmwe essimu bwe muzikutte mugenze ku mitendera gy'ensi nga UK, America. Those nsi zibaddewo emyaka 10. We are only 62 years old. Oba tukituusiza. Ate ntegeke. Kakati ffe tukoppa kiri. Ffe tudidde kiri tuddukira mu kiri speed. Ezo ensi ntegeke. Kyova olaba nti obugagga bwansikirano. Tosobola genda UK n'osanga omuntu alaga ali frashe kizibu nnyo n'omuntu okugamba nti oyo mugagga. Tosobola kitegeera. Okujjako bano abayindi ababeera Birmingham abo abakiteekamu abo abali awe watyo. Naye bano abantu abazungu abalimu bennyini bazibu nnyo oli ayinza n'okugaa nti oyo nno biroodi n'ogaa naawe leka nga talaga. Baffe Uganda gwe mwamanyira muntu alina kubeerawo n'asiniikiriza amannyo n'aga alina ssente bimutegeera omuntu bw'asirikamu mbuyaggwamu. Ask people who live in Europe. It's a different game. Biralamu. Birala. You know nothing about this fucking world. Let me tell you. Boli manya passport zenina gwali kuna asinika ebinyo. Tate kanka itale. Abantu temuwa manyi. You know nothing about people. Abantu bazibu nnyo. Sanzo omusajja alina famire ye ali eri kutandise mujerega gwe simanya kyakujja wano simanya wadduka miti simanya no. Abantu badduka budusi. People have to look for green pasture. Abantu tebalina budde bwakudda wano kusiriwalira ku bantu. Era ffe abalina obudde okwogera n'abantu betwekana nabo banakuba naffe n'abantu abalala abali serious. They don't do this what we are doing. Ate naffe abagezaako okubabuusa mwagala kutumanyira bumanyizi. Era omuntu akubuuza naga niyo ofaaki n'ezembodooli. Ofaaki n'abo abantu abatategeera. N'ogamba nedda, ffe tuzaaliddeyo abaana katujje nga twogera. Ebyaffe biri awo Uganda.
Bukiseera abantu buli omu n'alowooza nti wamaanyi. Ebintu by'ensezo nzibu nnyo muganda wange ogenda kuddawo oli olowooza omuntu omumanyi temulina abantu be mumanyi. But nze am requesting you humbly muve kuvuma abantu. Mugenda kutandika okuwulira ekita abantu mugamba mbu abantu mulemedde ku bantu muvuma abantu mubawemula mukola ki abantu abasinga babasinga obukulu ekisooka abantu abasinga be mutandika okwemula abantu bazadde abaana abalala bali mu services eziweereza ng'amagye eziweereza ng'ebintu ebirala byonna. Goliawo buli kimu mugamba nti osobola kankubuulire ojja kuvuma taata w'omuntu oli nga ye tayagala na kintu kamogo kikona ku kitaawe. They'll put you out of action. Bino bye mutagala kuwulira bajja bateeka out of action. Bw'okeera enkya n'oyogera nga ebigambo byo waliwo omusajja ono mulabo wetaka atera okugamba mutwano gwange bayitha nakulako naye atera ogamba temusaasaanya ntungu. Ekintu bw'oba oleese ensonga gireete ensi egenda kuwuliriza. N'atayagadde giwulira ne gw'ogireetera ajja kugiwulira. But don't you think the being vulgar is the point? Being vulgar won't be the point. Kambabuulire buli muntu yenna ali above 18 awo munna Uganda ayina ebigambo ebiwemula biringanga tani. Nimwe mulowooza nze manyi nze nsobola okuvuma nekuleka simanya nga oli shapeless simanya nga tokyasobola kwogera. Who tells you? Mwe musanze nti abantu bemuvuma balina emyaka mwe bakulidde bakuzibwa. Naye omuntu yenna kankubuulire akeera enkya ng'ayinamu ku ssente asobola okukola ekintu nga totegedde nti yakikoze. Abantu mbawe space. Omuntu waba takuwadde budde it's okay. Kambabuulire abantu mwe mujja kuddaawo nze kikize nkulabisa. Fine, okulabisa ze simu zammwe ye weapon. Use your phones wisely. Esimu nti bw'oba nti kyekyokulwanyisa kyo ky'olina kikozese bulungi. If you want to define ng'olina ekintu ky'oyagala okunyonnyola abantu, kinnyonnyole in a correct way. Information ye egenda kutuuka wala. Than information gy'okozesezza ng'ovuma kati kambabuulire. Nze Musesa abantu bonna mwenna abali kuno oba abakeera enkya okuvuma abantu. You have kids. Kakati gwe omwana wo gw'okeera enkya n'ogamba bano bakuwe school fees bamutwale mu ssomero. Osomesa waaki? Ng'oledde gwe omuwadde essomero ly'olaba nti bwe bulamu obwangu bwagenda oyita. When do you take your kids to school? Nuka omuntu munne omwana wange amaze weeks atudde waka ne singa oteeka mu kyoteekamu naye neteekako ky'osobola. Bannange byadde kiki oba kiki eggwanga kiki naye kambabuulire ekintu kyonna kye twagala ne bw'oba nti oyagala kugula kantu oba oyagala kuba mugagga kyonna ky'oyagala kitandika naawe. Nimwe mugamba oyagala school fees gwe muwe muzasooka kakati gwe omwana wo olowooza gwe nature ogenda kubeeraawo nga tokula era omwana wo bw'anaamala n'akubuuza naye biki bino taata bye wali oyogera bitegeeza ki? Nze mbagambye generation eno gye tugendamu bayinza obutatuziika. Abaana bagenda kutwegaana because if they discover all about us, never judge our grandparents, they are going to see that we are the worst generation. Teri bantu batasanze buzibu, sisife tusoose.
Need the way we express ourselves. Olina avuma n'ayogera ebigambo olina ayogera kino olina akuvuma kiri olina avuma nimwe mulowooza fenna kakati gwe come to think of it fenna twogera olulimi lumu. Do you think olina ekigambo ky'oyogera ate omuntu gw'okivuma atakimanyi? Just mukwebuza bwebuza magezi. Do you think omuntu gw'oyogera naye olulimi lwe lumu you can speak something that is out of it takitegeera? It is like ekyo kibakulaga nti omuntu ye yakuzibwa. Niye abantu abo abakuzibwa nkugambye nti ogenda kulwana n'omuntu emyaka gisiŋŋana ayina mutabani we zaavaako gw'omanyi gwe wasinga okuvaako lwogome omuganda kuluyita kulwogoma. Mwe mumanya akola ki, mwe mumanya ataliyita bw'ati, mwe mumanya ali bw'ati. Okay, omuntu mumanye nga bw'ali, it's okay. Ffe kati nga mutugamba gwe tolina sente, which is okay. Kubanga bwe mbeera sirina sente zange tezaali zizo. Nze sifaayo naye bwe kigenda mu point ey'okutandika okutuwemula okutuvuma. Omuntu n'akisusa n'akufuula deire miru ye. Omuntu otandika kumupushinga ku kye bayita ekisenge. You are pushing that person to the wall. Omusindika ku kisenge bwati akole kyatateekeddwa kukola. Because you know why you are pushing that person to the wall? Aina family, aina abaana, aina abakazi. Halafu yalimu mu Uganda ebaddemu. There is one thing that has to ekirese mixture eno giraba